abaleba my first sports musibye mutekansubire nti muli bulungi tuze mu game week 9 eya English Premier League nenga njagala okubategeeza nti obudde wali ebungereza bwakyuseemuko nti bagenze mu winter so empire gibadde jeso omunana zigenda kubeera ngaho kusaawa 11 so ekiro ekyo ekyaleero agulawo game week 9 eya English Premier League. Leeds achaziza West Ham kusaawa ne yagula Mpota. So my prediction ya ondaba nga awagologolo aita. Then kulomukaaga saawa 11 zennyini Chelsea asamba Sunderland. Chelsea ono ompira ogusembyeyo aguwangudde era ne mu Champions League yakubye Ajax golo 5. Sunderland naye yawangula ogugwe yali akuba Burnley. So nkakasa Chelsea ajja guwangula guno mpira n'ompira omulala kusaawa 11 zennyini Newcastle ajja kuba akyaza Fulham ogusembyeyo Arsenal yamukuba ate nsuubira nti Newcastle mu Champions League ompira gwe yasambye naye yawangudde Benfica nsuubira ne wana ajja kola kyajja kuwangula. Then Man U asamba Brighton guno mpira ekirwe ekitiisa nti Man empire negisembyeyo takubyemu ko Brighton au ku Oti wachaza naye Man U sawa zino form gye yatulaze ku weekend nga akuba Liverpool kisoboka nti waleeta line up eyemu Ruben Amorim guno mpira asolo guwangulirawo ku Oti ne mu byafaayo nti Man U ye under Ruben Amorim abadde atuta emipiira mu league nga tawangulako mpira 3 gya mudiringana. So ya making a record last weekend we yakuba Liverpool naba nga atuta mpira 2 nga ajiwangule. So tulinde ne guno gwa Brighton nenga bonna bali ku form Man U umudde ekimala nsubira Man U solo guwangulawo ku Brighton. Then kusaawa 4 Brentford ajja kuba kyaza Liverpool ti ono Liverpool tuze muguno mpira nga yakaluzinga empira 3 eja back to back mu Premier League. Mu Champions League yawangude Frankfurt bayinzo zimbira kweno molalo gye bayina olwokufuna win eya goalo zabade 5-1 ne basola n'oguno nayo ku Brentford nenga last season era Brentford yabakalubiriza nayo lw'amanunezi n'abakutula. So ku Sunday Arsenal kusaa 11 ajja kuba asamba Crystal Palace London Derby. Arsenal yajja kuba akyaziza Bournemouth ajja kuba akyaziza Nottingham Forest ngafunye omutendeso omupya Sean Dyche yafunye win ye mu Europa League yakubye FC Porto 2-0 nsuubira era ajjateekawo ku kibeera. Then kusaa 11 era zennyini ku Sunday Aston Villa ajja kuba asamba Man City. Aston Villa yakyaziza guno omupiira wali ku Villa Park nsuubira Erling Haaland form eno gyaliko nti game in game out scoringa ne mu Champions League yakubye Villarreal goal emu nsuubira amaliri oba Man City ogujjayo kwawe. Then Wolves kusawera 11 ajja kuba akyaziza Burnley. Bano bonna bali eri mu bife ebiddayo. Wolves naddala Wolves ali bubi season tenaba mugendera bulungi ate Burnley yaliko samwawo ne weekend ewedde yakuba Leeds. So nsuubira Wolves weba yeno chance yokuwangula ku mpira ogusooka mu Premier League ajja kuwangula. Then Everton Tottenham kusaawa emu Everton eno nayo derby nsuubira Tottenham ajja kuteekawo ku kibeera. Mwebale kufolowinga mwebale ku likinga My First Sports.